kusula ey'omunaana egamba nti Ziwambazza amusala ku Mugwa. Ziwambazza amusala ku Mugwa. Ziwambazza yaboggolera abavubuka abaali bayiikidde munnaabwe nga bamukuba ng'abakuba omusota nti muveewo muleke kukuba munnammwe mutyo. Abavubuka baamaguka balabe ababoggolera. John kwe kumugamba nti totubambira, tambula amakubo go, owulidde akuyita nti jangu otutawulule. Ziwambazza nti sijja kubaleka kutta muntu. Amangu ago yakwata John ekitogi ky'essaati n'amumyumyula amalookooli ng'eno bw'amusundasunda. Yamusindika n'amutomeza banne. Firimu sitoomu laba. Firimu sitoomu manyi. Yamusundasunda n'amutomeza banne. Abavubuka abalala baalaba tebaasobole kusitula lutalo ku muntu eyali abasukkiridde ati amaanyi ne bamalamu omusulo. Ziwambazza yaduumira amagambo nti situka yingira emmotoka eri mangu. Yasindirira John enguumi gye bayita busajja bukirana n'amusindika empumi n'enywegera ettaka. John olwasituka wansi naye yatyekula emisinde n'agoberera banne abaali babonyedde emiwabo. Ziwambazza bwe yayingira emmotoka ng'amaze okukina ku bavubuka bali bakali bujoozi n'abatwala entyagi. Magambo kwe kumubuuza nga n'amameeme gakyamukuba n'okuweevuma nga bw'aweevuma nti otegeredde kusinga nze gwe bakuba. Ziwambazza yamuddamu nti ebyo tunaabyogeredda. Motoka yasimbula ne bagenda kasirise okutuuka emmotoka lye yabatuusa ku loole yaabwe. Ziwambazza yeebaza omugoba eyabaleeta, motoka ne bagivaamu ne bayingira loole yaabwe. Amangu ago Ziwambazza n'agikoleeza ne bejjawo nga boolekedde eri e Kampala. Ziwambazza yagamba Magambo amangu nga loole kyejjeeterere ku luguudo nti mbuulira wawakudde otya olutalo ku bantu b'otomanyi. Magambo n'alumuviira ku ntono n'amubuulira nga bwe yagenze mu sineema, nga bwe yasisinkanye omuwala Saafiina n'amuyingiza sineema, nga John omu ku bavubuka ababadde bamukuba era ng'oyo abadde muganzi wa Saafiina bwe bamusanze naye mu sineema. Ziwambazza amugamba nti ndowooza ekyo kikuwadde ekyokuyiga. Ko Magambo nti manyi ng'eno bw'aseka amakkete. Ziwambazza amalayo Magambo kye yamusazaamu nti teweemankuliranga ku bawala b'abanno. Magambo kwe kuddamu nti kati nkitegedde naye wategedde otya nti nze gwe bakuba. Ziwambazza yaddamu nti mbadde sitegedde nti gwe bakuba, nkugwikiriza bugwikiriza. Omuganda agamba nti eteefe etuusa mugenyi. Bannange eteefe kyeki? Eteefe yenki kyeki? Njagala mumbuulire ekisooka ekyo kiggwayo. Eteefe kyeki? Agamba eteefe etuusa mugenyi. Tubadde tuyita buyisi nga bandeeta bansuule we nalese loole, kwe kulaba abanyoolegana. Abantu 5 balambirira nga bakakanye ku muntu omu badudula bwe basamba. Nendaba nga amaanyi geesulise nnyo. Kyenvudde ngamba omugoba wa mmotoka ayimirire mbatawulule. Naye nga mu kusooka nabadde sitegedde nti ggwe. Magambo n'addamu nga yenna atokoomeredde nti mpise ku lugwanyu mwana kyali wange, mpise ku lugwanyu. Ziwambazza nti kyekyo kyennyini baadde basobola okukumiza omukka omusu ne bakuleka awo ne beetambulira. Osaana okwegendereza munnange, osaana okwegendereza nnyo. Anti n'olugero lw'Abaganda lugamba nti engabi eyeewala yeekaluba ennyama. Nze nkubuulidde empuulire tefa yonna. Ko Magambo nti mpulidde ebyo nga bikyali awo gye wagenza ofunyeeyo obuyambi. Ziwambazza yamunyumiza nga bwe bibadde ne byonna gye yali ayise. Ku kabaala ke yayingiramu n'abuuza Mayindo mumale muveemu, evvubuka limuwondere lyagala okumumiza omukka omusu mu kidandalye wa Mayindo gye lyamutwala. Bayogera ne Mayindo saako obuyambi bwe yamuwa. Magambo n'abuuza nti kati omusajja oyo gwe bakulagiridde tunaamulaba ddi? Ziwambazza nti kinaasinziira ku budde bwe tunaatuukirako e Kampala. Bwe tutuuka nga bukyali ne tusobola okuwummulako akatono ng'ate tubakana n'ogw'okunoonyereza kwaffe. Anti bagamba nti konooweeka tokalinda kusaaba ttaka. Magambo n'abuuza nti olowooza bwe tuba twanguye tuyinza kutuuka ku ssaawa mmeka?
Ziwambazza yamunnyonnyola nti bwe tuba tetufunye mutawaana gonna nga tuvuze katugambe mayiro 3 buli ssaawa tusobola bulungi okutuuka e Kampala wakati w'essaawa 4 ne 5 ez'okumakya. Magambo era kwe kubuuza nti bwe tutuuka onooba tolina kusooka kweyanjula ku mulimu eri bakamaabo kabe kasinge n'okutumibwa awalala. Ziwambazza yanyeenya omutwe n'agamba nti ku mulimu nsuubira kweyanjulayo luli. N'olwekyo bwe tutuuka enkya ku ssaawa nga 5 obwo bwonna obudde bujja kuba bwange okutuusa luli, kwe kugamba enkeera y'olwenkya. Muloole munda mwali mubuguma. Magambo yali mukoowu nnyo olw'okukakaalukana kwe yali akakaalukanyeemu olunaku lwonna. Teyalwa n'asumagira kyeyava yeefunyira mu ntebe omutwe n'agwegeka ku kyesigamwa n'azibiriza awunguleko otulo otumu. Ziwambazza yayongera okulinnya omuliro n'enkulabira loole bwegenda ng'ebuukamu n'ebibanda. Bwe yatuuka embalala n'agisiba amale okuweeramu nga bw'anywa n'ekikopo kya kaawa. Obudde bwali ttumbi naye ebirabo by'emmere ebimu byali bikyali biggule olw'okuyamba abatambuze abayinza okwetaagako okuzza eri omumwa. Bwe yamala okunywa ekikopo kya kaawa n'awulira ng'afunye obulamu obujja. Loole yagidda buto mu mitambo n'eyira n'esiikula emisinde gy'otalabanga. Kati nga bwe yali teyeetisse okulinnya obusozi ng'eseereza ligenda mugga. N'obudde bwali bwa kiro, emmotoka zaali ntono ku luguudo ng'avuga teyeekengera nnyo. Obudde bwali busaasaana nga nabo bagoba e Masaka. Magambo yali akyali mu mattansejjere era Ziwambazza ye yamuzuukusa bali ekyenkya. Baayingira ka woteeri ne basaba ggama za caayi 2 omugaati gumu omulamba. Bwe baava mu ka woteeri ate ne bambalagana butono olugendo lw'e Kampala. Mu kkubo baayisa abasirikale ba mirundi 2 naye tebaabayimiriza. Baba baakubayimiriza baali bategese okubalimba amannya g'Amagambo basobole okubayitako. Ekyo kyali kyangu ng'abasirikale bwe batalina kifaananyi ky'Amagambo. Magambo baali bamusuubira okuba ng'adduka ava mu kibuga ng'agenda mu bitundu ebirala so si kuva mu bitundu ebirala ng'atajja mu kibuga gye baali bamuwenja obuseenene. N'olwekyo abalenzi bali basinga okuteebereza beebo abaali bava mu kibuga so si ababa badda olw'ekibuga. Essaawa ziba ziwera 5 n'okusobamu akatono. Ziwambazza ne Magambo ne bagoba e Kampala. Ziwambazza yagamba Magambo beekooneko bombi ekawempe gy'asula bamale okukwata keewamala n'oluvannyuma nga bamaze n'okugandaalako katono bagende mu kyondo okunoonya kali akasajja kawakka ke baabalagirira. Magambo yakkiriza ne bagenda bombi ekawempe. Okutuuka ekawempe baasanga Kufulu nga yeri ku luggi nga Kasifa muganzi wa Ziwambazza taliiwo. Abakazi balirwana ba Ziwambazza olw'okuba yali tabeewa nnyo. Bwe baamulaba ng'akomyewo baamutunuuliranga kiziimuziimu, abalala kyamulinga essalambwa ery'ensenke nga bonna balinga beyayombye nabedda. Abakazi Ziwambazza yaggulawo akazigo ke n'alagira Magambo akume sigiri nga ye bw'awaatayo eminwe gy'amatooke beetokoseza akamere anti nga bagamba nti atalina mukamwana yeekamwana yekka. Amatooke gaali gatokota ku sigiri ng'eno Ziwambazza bw'agenda mu kayigo okweyiirako ku mazzi. Bwe yamala ne Magambo naye n'anaabako. Emmere teyalwa nejja ne bagirya. Bwe baagimala ne beewejja kakaawo katono wansi. Ku ssaawa 9 ez'olweggulo ne bazuukuka ne balinnya loole ne bagenda mu kyondo okunoonya wakka. Bwe baatuuka mu kyondo omuntu gwe baasookerako ddala okubuuza wakka yali amumanyi bulungi era n'abakulembera n'abatuusa ku njuyi. Enju ya wakka kaali kayumba katono ka mwamba nga kasereseddwa emalebe. Amadirisa gaali matono nga galinga ag'obumooli. Saagala buyumbayumba obwo. Oluggi lwali luggule naye ng'awaka walinga awatali muntu. Ku bbali awo weewali akayungu akanyiikuuli nga kasubi. Oluggi lwako olwamukulule lwali luzzeewo. Bwe batuuka mu luggya Ziwambazza n'akowola, "Abeeno abaamuno